Buterevu mukwano gwange nkwanyiriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Munnange gwatana subscribing agena maso subscribing likinga tusobola okuba nga tutambula ffenna. Olunaku lwaleero nga tutunulira federation eno ey'abayimbi the Uganda National Music Federation, era nga omukulu David Lutalo yavuddeyo n'ategeeza nga bwagenda okutabuka ku nsonga za copyright. Era ono avuddeyo n'ategeeza nti agenda kuba nga ate yegatta mu mirimu gyonna egya federation eno, wabula okusingira ddala agenda kuba nga alumba radio station ez'enjawulo. Bano nno nga bagamba ki? David Lutalo agamba agenda kusitula amaanyi gonna agende ku radio station, TV station asobole okuba nga ate abasaba akasente kaabwe. Jjukira tukimanyi bulungi nti radio station ez'amaanyi, TV station ezisinga okuba ez'amaanyi ezisinga za banene mu gavumenti. Kakati nno David Lutalo agambye omulundi guno tebagenda kuba nga ate battira omuntu yenna ku liiso, tebagenda kuba nga ate batiitiizi kutuukaawo. Agenda kuba nga akyekwatiramu ye kennyini buli luyimba olukubibwa ku radio, olukubibwa ku TV, mwana lulina okuba accountable. Kitegeeza omuyimbi asobola okuba nga ne waba tagenze ku stage, omuyimbi ne waba tagenze bweru, ennyimba ze zisigala zimukolera akasente. Ojja kwesanga nti abayimbi bangi abasookawo mwanatu bamaliriza emirimu gyabwe, bali retired, naye mwanatu akasente tebakafuna. So David Lutalo agambye agenda kuba nga akozesa omukisa guno n'amaanyi g'alina ng'asinzira mu federation eno okuba nga ate anunula ssente z'abayimbi. Butereevu ensonga eyo nze bwemba ngitunuulidde, David Lutalo gwe tumanyi obulungi atava mu bivvulu, gwe tumanyi obulungi ataggwa ku bookings, agenda kuba nga ekintu kino akikwasaganya atya. Mpozi omukyala Shiba Kalungi ye yavuddeyo n'atutegeeza nga kino wekigenda otwala akaseera, wabula oluvannyuma bajja funa abantu abatuufu abagenda mu bifo ebyo, because ojja kwesanga ng'obudde obusinga omuyimbi abumala mu studio, ojja kwesanga ng'obudde obusinga omuyimbi abumala mu kuyiiya nnyimba ezinaakolera abantu. So you just imagine okusanga Shiba Kalungi ng'atudde mu ofiisi. Ekintu ndabira ddala kintu tekisoboka. Kitegeeza kakati waliwo abantu ab'enjawulo abalina okulondebwa, wabula ne ba musician balina okuba nga ate bali mu federation eno. Of course Shiba Kalungi yavuddeyo ne yeegaana eby'Amamuli Katumba n'agamba nze omusajja oyo simukwatangako, saamukwatako yadde omusindikako ampaayiriza. Jjukira Amamuli Katumba yavaayo n'akolimira Shiba n'amugamba siba kyonkoze, naye kale enkoko ekikola baana baayo. Munnange Shiba abyegaanye. Katusuubire David Lutalo anaabako ne kyakolawo ku nsonga eyo. Ekisingira ddala obukulu copyright abayimbi bano gye balwanirira, baagala kuba nga ate bafuna ekyabwe mu ngalo zaabwe. Munnange neyo nga nkugjeyo omukyala Spice Diana emabegakawo ffenna twamulaba yavaayo ne yegatta ku MK movement. Abantu abasinga kye baasimbira ekkuuli ne bagamba kakazi gwe oli wankwe, nga bagamba Spice Diana kubanga emabegakawo baamulabanga atijja n'omukyala BIBI, ono nga ye mukyala wa Honorable oba Kyagulanyi Ssentamu His Excellency President w'abantu. Wabula omukulu akulira abayimbi mu kibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Nobianili, ono nno avuddeyo n'asaba Spice Diana n'amugamba omukisa gukyaliwo waba akyagala okuba nga ate atambula n'aba NUP, era n'amugamba nti ewaka tukwaniriza Spice Diana, era naye Spice Diana akimanyi nti aba NUP bamwagala okufa obufi. Jjukira omukyala Spice Diana ye Deputy Vice President ow'ekibiina ekya oba Federation empya ey'abayimbi. Simanyi oba Spice Diana anaagula ekintu ekifaanako weekityo, because kyetusinga okwetaaga abayimbi bave mu politics, because kati Nobianili wavaayo n'ayita Spice Diana eyeegatte ku NUP, kiba kitegeeza agenzeyo nga political leader, ate abayimbi bandibadde beesonyiwa politics. Wasazeewo okubeera mu politics, beera mu politics, okuyimba okuleke, kubanga bizibu okwawula. Ojja kwesanga ng'ogasse okuyimba mu politics. At the end of the day bagenda cancellinga bookings zo zonna bagambe okola campaign. Twalaba ekyatuukawo ku mukulu Kyagulanyi Ssentamu
wano mu Uganda kizibu okuwulira ekivulu nga Kyagulanyi Ssentamu ali omu ku bayimbi. Kitegeeza omuyimbi yenna agezaako okwegatta mu byobufuzi automatically kaliya ye nga omuyimbi aba agirinnyeeko stop. Kansuubire kino Spice Dan aba alina kirowoozaako twice nga tanaba kuba nga ate asalawo, otherwise kiyinza omumuleetera obuzibu. Yadde nga okwegatta ku MK movement era abantu bamugamba gwe olina okusasula ku ekyo ky'okoze, era twamulaba ebivuluyo ebisinga babiboycotting ne ziba nga attendance ntono nnyo. Era ojja kwesanga ennaku zino Spice Dan ojja kulaba nga bookings takyalina nnyingi nga luli because waliwo political issues. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Butereevu eno nga nkugyeyo omukulu IGP amanyiddwa nga Ochola ono nno ng'alina kampuni ezimu eza security mwanatu zaggyeko license zaazo because tuzze tulaba ba security guard ennaku zino basusse okwekuba ebyasi ebitali ku budget oba amasasi ge mangi ge baba nago tewali amanyi. Kakati nno IGP Ochola ono agambye ekyo kirina okukoma, bw'atyo n'atandika okusazaamu license zonna eza kampuni ezalemererwa okuba nga ate zituukiriza ebyo ebyetaagisa. Era ono atutegeezezza nti amannya ga kampuni ezo zonna osobola ogasanga ku police station yonna ekuli okumpi. Kitegeeza gwe nga olina ssakoyo, olina kabanka ko k'otandiseewo, tolina kumala gasanga security company ne batandika okuwa abakuumi because olina okumanya kampani eyo eri licensed, poliisi egimanyiiko, otherwise ojja kwereetera obuzibu. Oba si ki ofune abakuumi wabula nga bakiwuggwe nga kye bakola tebakitegeera. Kubanga singa oba n'omukuumi wo ne yeekuba ebyasi kakati ababbi bwe bajja ne bamusanga nga mu butuufu yakimaliriza. Okiraba nti abo baba bayingira buyingize mwanattu ne bakubbako buli kamu akako. Kitegeeza olina okubeera mwegendeza ng'onoonya security company gy'oyagala okukola naye. Era ono ategeezezza nti kampani zonna eza security nga yandiyagadde okuba ne license oba nga yandiyagadde okuddizibwa license yaayo erina okuba mwanattu ng'erina emisoso egimu gyemaliriza obulungi ennyo okusobola okuba nga ate edda ku ground ne serving abantu. Of course IGP kyakoze kino kirungi nnyo because ojja kusanga omuntu adali professional ku mulimu agende akole ekintu nga either kikosa bakasitoma abo oba gwe nga nannyini business. So everyone stay warned about the security companies zemukozesa, otherwise keep safe. Butereevu nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga subscribing agenda maaso subscribing, liking, commenting, awo nno tusobole okuba nga tutambula bulungi nnyo. Nsaba Mukama Katonda abankomere mweraba.